oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli Bokati TV. Okay, buterevu oli ku Bokati TV. Nkwaniriza nnyo ate mpozi gwe eyakatweyungako wala kubera mpozi ngate otugoberera wala kubera mpozi ngate otufunira embeera ennungi. Amawulire ge tulina nno olunaku olwaleero, olunaku olwa Joe Bobi Wine yabadde alina okukuba kampeyini ze mu Jinja ne Kayunga. Neti yasobodde kubeera mpozi ngate azikola ku lunaku nga luno. Njagala kubeera mpozi ngate nsooka okubuuza ku balige ya Hawa Namaganda Agnes ogamba nti kwoli nnyo ku kiddo tovaako. Saleh Al Hussein ogamba otya, Jona ogamba otya, Zimbe Peter nkwagala nnyo Sharufake, ate mpozi nembuuza ne ku Esther ogamba otya Nakimera, mbeera ki gy'olimu eyo munnange mwana wa maama bala kubeera mpozi ngate weebereramu. Kale mwenna abali ku kyeyo kyammwe mbaagala nnyo because bambi mwagenda kuba kyeyo ng'ogenze mbutuufu owuliranga embeera si nnungi n'ogamba kugenda okuba ekyeyo naye ate ku kyeyo gy'oli obulamu tebukutambulira bulungi. Lubega Badru ogamba otya Farida Mugerwa nawe nkwagala nnyo. Kale Beki nawe kwoli nnyo. Olunaku olwaleero tugenda kwogera mpozi ate ku Bobi Wine okuva nti yasazizaamu okukola campaign ze okutuusa nga amaze okwogera n'akakiiko k'ebyokulonda akabuuze kakyali in control of okuteekawo okulonda okuli fair oba poliisi n'amagye byawamba dda. Lwa nsonga muzze mulaba jazayita babadde bamulemesa okubeera ng'ayogerako eri abalonzi be nga beekwasa mbwe ekirwadde kya covid. Naye abange otaasa abantu okufa kirwadde kya covid ate obakuba masasi n'obatta obeera fair. Olunaku olwajjo zaweze districts 18 Kyagulanyiza atakkiriziddwa kwogereramu. Olunaku olwajjo zaweze district 18 Kyagulanyiza atakkiriziddwa kwogereramu ng'enkuŋŋaana ze ziggwa butaka. Olunaku olwaleero tujja batubatuusaako biki ebivudde mu kakiiko k'ebyokulonda enteeseganya zigenze zisitya kubanga alina okusinkana abalonzi rather alina okusinkana Electoral Commission okusinkana Simon Byabakama amunnyonnyole akyalina potential ekutegeka okulonda oba baakumuggyako dda amagye ge gafuga kubanga enkuŋŋaana ze zize zisazibwamu abasirikale n'abapoliisi. Olunaku olwajjo abantu bangi bakubiddwa amasasi, bakubiddwa tiya gasi. Dani Magiki ngono muyambi we ate producer we yakubiddwa kanister nemwasa omumwa nemujjamu amannyo. Omukuumi we yennyini yamuweebwa Electoral Commission Kato yakubiddwa bubi nnyo rubber bullet n'aleenya eriiso. Kitegeeza ebamukwata liiso eriiso yandibadde lyayise yandibadde takyalina liiso. Guno omulundi gwakubiri nga abakuumi be bakubibwa. Batutte abantu bano mu ddwaliro. Surprisingly ne mu ddwaliro gye babatutte poliisi nayo nezindayo nekubayo tiya gas. Poliisi ayo nomo. Poliisi kambasomese mu malwaliro, mu masinzizo, mu bigo, mu orphanages, mu camps z'ababundabunda eyo tebeerayo lutalo. Ekintu kino nzize nsibagamba bantu mmwe nti either babatendeka butendesi kukwata mundu naye tebabatendeka kiki mulina kukola. Bwe tubanga tuli ku front line obanga tuli mu lutalo abaana n'abakyala tubataliza unless nga badde akutte ekyokulwanyisa. Bw'aba takutte ekyakulwanyisa tokkirizibwa kutta mukyala, tokkirizibwa kutta mwana. Bye biri mu Uganda, abakazi battibwa, abaana battibwa. Tuli kuki? Emmotoka ya Kyagulanyi yakubiddwa essasi. Sina sasi, masasi. Essasi erimu lyakubye ndabirwamu, eddala ne likuba ne liyuza omutto. Honorable Zaake mwe yabadde atudde mwennyini. Kitegeeza yayitidde ku lugwanyu. Kitegeeza yayise ku lugwanyu. Bakaseka kanisita kati ya gasi ne kakwa ku boneti ne kayabikira ku mutwe gwa Honorable Kyagulanyi. Hey! Embeera ekaaye. Embeera ekoze ki? Embeera etabuse awo we tuli. Abaffe ekibuzo kiri nti tunaafuna okulonda okuli feya nga baba amagye gaawamba dda. Lwaki tumala obudde? Lwaki tumala obudde ne ssente z'abantu mbu tukola campaigns nga tegenda kubeerayo kulonda kutuufu? Nga abantu abesimbyewo basibiddwa emikono tebaagala bakube campaigns
amakomera Kyagulanyi ge yakayingiramu tegabalwa. Patrick Amuliati gyayita naye akaaba komera. Mugisha Muntu nno yavuddeyo n'agamba Electoral Commission yandibadde yongezaayo okulonda kubanga tekuli la ground teri leveled. Be bavuganya nabo basibibwa bakubibwa amasasi. Yeewuunya amagye gatandika ddi okuba amasasi mu bantu. Naddala abeesimbyewo nga baboolekeza amasasi nga tebalina kibakozi. Gwali yampuliriza naawe andaba. Kirowoozo ki kyolina? Olunaku olwajjo abaana batuuse n'okubeera nga batandikawo enkola. Vice President wa NUP oba wa Kyagulanyi mu Mambuka mu North Lina Zedriga ayagala kutandika wera yakubedda ka posta nga agamba let us fundraise tugulire Bobi Wine Amadi Vehicle. Gwatamanyi Amadi Vehicle ye motoka eyo etayita mu masasi kuba kati webituuse kirabika bagala kutta Bobi Wine, bagala balina order ya shoot to kill. Naye abaffe mwe Museveni oyina ekintu kyeyogerako n'ogamba nti bwe munaalonda aba opposition eggwanga laffe ligenda kuddayo gye lyava mu kulwana. Naye aba opposition tebalina mundu, gwe olina mundu. Kitegeeza gwe oli lwedde okulwana. Kuba kino nze nkyogera nga nze ndi munnamawulire naye ate nnengera era nsengejja ensonga. Wokubira Kyagulanyi essasi n'afa kkiriza obagaana ogenda kutta bannayuganda abalala obukadde obuwera kubanga balina okwekalakasa bajje ku street. Oba nfuna bulungi nnyo kati bw'oba toyagala ng'oyagaliza eggwanga emirembe Kyagulanyi muleke akontestinge bulungi nnyo omuwangule. Nze nsuubira embeera ejja kubeera bulungi nnyo. Ne munaye togenda kuwangula mulambo. Nze kyendaba togenda kuwangula mulambo. Leka Kyagulanyi akontestinge bulungi nnyo mu kuba akalulu nga talina kye yeekwasa, nga talina kimudrivinga kudda ku street kwekalakasa kuba akubyeyo laleze ne ziggwa bulungi nnyo. Naye ate abantu bo abajeego poliisi yo bali mu kubeera mpozi ngate bakaka abantu okufa kubanga waliwo omuntu okubeera nga yeyagalidde okufa. Ye muntu agenze n'afuna siriimu, ye muntu anywedde omwengo mungi, ye muntu akoze ati abo baba bayagalidde okufa. Kuba ezo ebintu ebyo osobola okubyewala. Naye omuntu bw'omukuba essasi oba omukase okufa, omuntu bw'omukuba essasi oba omukase okufa, oba omuggyeko obulamu bwe nga teyeyagalidde. So kati ensonga ezo bali tuzisortinga out. Abavuganya ne bebavuganya tubeereko ebigambo ebituufu bye tulina okwogerera. Up to now Bebe Cool akyacomplaininga ku processions Bobi Wine zaakola. Ye alemedde okumanya nti ensonga ze kati level zaayawukana. Bebe Cool oli level ndala nnyo ku Bobi Wine. Oba nfuna kiringa Moses Salibwa ali level ndala nnyo ku Kyagulanyi. Oba ntegereka bulungi nnyo. So kati ye embeera eriwo mu ggwanga lyattu Uganda. Tuleme kuyiwa musaayi nga tutaasa abantu akantu akatone nnyo. Kuba nakugamba amagye gatta abantu 50+ mu nnaku 2. COVID yakatta abantu 140 mu myezi 10. Ani musi omutuufu? Ani mutemu omutuufu? COVID oba gwaba kubya amasasi ne bafa? Sijja kubeera mpozi nga tensuka waneeno weereza ka video ko gwayagala okutumirako abantu bo, ayagala okubuuza ku bantu bo, weereza ka video ko ku noti 7548 ate oinvitinge n'abalala basubscribinge. Twagala tuweze kuba subscriber at least omutwalo. Tubeere nga tweyongera bulungi nnyo mpola mpola. Kale temuva ku Boka TV, nze Sula Ssenyonga. Oli ku Boka TV leero enkya ne luli. Boka TV